engeri gye tuluddewo nga twegayirira Katonda tugende ku DSTV enjiri etuuke mu bikomera gye litetuuka nensaba Mukama ne mugamba bw'oli tukolera olukuŋŋaana bw'oli tuwa okugenda ku DSTV ne ku GoTV naffe tugenda kukolera olukuŋŋaana tugenda kukolayo olukuŋŋaana nga tetunnabagenda mu kisaawe Namboole mu Independence Night. Independence Night ejja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa October naye nga tetunnatuukayo bwe nalabye nga byonna ebya DSTV bitambudde bulungi nasuubiza Mukama nga tuvudde e Busoga nagamba Mukama nti kino kyendabye Busoga twalinayo olukuŋŋaana lwa ssaawa 10 abantu ne bavaako ebyokoola nga bwe kitabangawo ndowooza erudde eyo eriyo obusibe bungi nnyo ne ŋŋamba Mukama nti bw'otuteeka ku DSTV tukukolera olukuŋŋaana lwa ssaawa 24 e Busoga kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire ddala mu linnya lya Yesu zikubire ddala tugenda Busoga kwebaza Mukama tugenda kusooka tusinkane abali mu Eastern Uganda abali okuva ku border side yayo yonna ekisaawe ky'Ebugembe mmanyi nga kiyinza obutatumala naye mujje tumaamire Bugembe yenna era ng'enzo bagamba ebigambo bino ng'ekisaawe twamaze ddo kibuukinga sound system twamaze ddo gibuukinga olwokutaano mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 23 kigenda kuba kyamaanyi e Busoga tugendayo nga twagala kwebaza Katonda okututeeka ku DSTV ate ne ku GoTV olunaku olwo lugenda kubeeramu ebirungo bingi nnyo mujjukira competition ezibeera ku Soloti TV ze bayita enkalu abatuuka ku final bagenda zikolera Busoga mu linnya lya Yesu ngambye abatuuka ku final bagenda zikolera Busoga naye n'abo bonna abaparticipatinga tugenda bapangisiza baasi batwale bagende babeereyo nabo Senkalu alondebwa ng'ennaku z'omwezi 23 mu kisaawe e Bugembe ng'olukuŋŋaana lw'enjiri lugenda maaso enkalu ejja keera ku makya ssaawa awo nga 4 oba 5 ku 6 emikolo gyaffe bwe tugikola enkuŋŋaana gye tuziteeka zibeera live mu nsi yonna nolwekyo abantu bamwe be muwagira abali mu nkalu competition 2019 mugenda balaba ku finals kati tubasindika okusoma ebyafaayo okusoma Bayibuli kubanga ebibuuzo bigenda kubeera bika naye n'ekirabo kigenda kubeera ky'amaanyi ebibuuzo bigenda kubeera bika n'ebirabo bigenda kubeera by'amaanyi ng'ennaku z'omwezi 23 August lumyuse tuli mu kisaawe eky'Ebugembe nagambye Bugembe ekisaawe eky'Ebugembe essaawa 24 tujja keera ku makya tuzibizeeyo tukeese abanaava ewala bonna bajja kusangawo omukono gwa Katonda ogusumulula bwe tuveeyo nga tulyoka tugenda tujjuza Namboole mu Independence Night ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa October twamaze dda okuwandiikira ab'ebyokwerinda batukakasiza security eri guaranteed era eggulu lyetegese okusumula amafuta n'obukuumi na buli ekyetaagisa tugendayo olw'ensonga 4 1 kwebaza Mukama 2 abantu balokoke abantu basumulwe 3 ab'enkalu bagenda kubanga bafuna buli kye beetaaga 4 abantu ba Eastern Uganda tubaagala nnyo Katonda abatuweera omukisa tosubanga olukuŋŋaana olwo Mukama abawa omukisa tusisinkaneyo